Nayo ne project gwani amanya ma order Mukisa Richard Stanley. Tutanze moze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuzotya wasibyotya. Nze Nurdin Ntege once again nkomyewo ku Nurdin Ntege. Subscribe, share, like, comment, wabula beerawo. Ate ne nkomawo again ne ku Megatron Media. Tubenga tusobola okutambuza ensonga. Emikutu egyo gyombi gyaffe tutambuzaako ensonga ne tuba nga tusobola okukwatira awamu. Kaakati nga bwe nakugamba nti ebyobufuzi byengedde, nga bwe nakugamba nti akalulu nga kengedde, buli muntu avaayo n'abaako kyakola okulaba nga yeddiza oba atwala obuyinza. Obuyinza mu nsi yonna balwanira bulwanire. You have to fight for the mantle to have it. Tebagigaba buki bugabi. N'obulwanira kitegeeza amaanyi g'oteekamu, obukodyo bw'okozesa okulaba nga obufuna. Ekisooka nja kusaba ttiimu ya President Yoweri Kaguta Museveni mbaddeko mpiseeko ennansana ku ssaawa nga 6 ez'emisana ne nduka okuvaayo ku ssaawa 9:10 ng'abasajja basibye okuva e Wakiso. Waliwo ekifo kye bayita Bukasa, bw'oyita e Wakiso n'odda eyo nadda ku Ssentema, ng'okuva eyo yonna paka ku Lubigi wasibe omukulu ajja bw'anaatuuka okuyitawo. Kati nga kitegeeza ayina omulwadde, kitegeeza ayina omulimu gy'olaga, ayina agenda ku ssomero, byonna. Edda babadde basibamu abantu eddakiika 2 ekinene ennyo nti ne babala nti ajja. Olwaliro bwe tuba tutandise campaign ng'abakulu mugenda kutuyisa bwe muti, banne campaign muzireke, tetugenda kufiirwa bulamu na ssente mwe mufunamu. Ntuuse okulaba nga abantu ne mbabuuza mwatuuse wano mmeka, nti tuli mu ssaawa, nti ye bagambye ajja, nti tetunnalaba bwakola ki bwajja. Najja ng'ebula eddakiika nga 10 okuwera essaawa 12 n'ayitawo. Kati omanye ekibeera ku Nansana awo. Ngenza okuluyitamu oluguudo nenyeka booda okutuuka e Kasubi nga jaamu ava Kasubi paka ku Lubigi, n'ava ku Lubigi paka ku Kyennabweru eri waggulu, paka ng'oyisizza amasitoowa olwo ziri 12. Booda kuganga Kijjobi, naye omukulembeze yamaze okuyitawo. Nensaba tutekewo enteekateeka, tumanye nti kale bw'aba anaayitawo zibeere eddakiika bwe ziti. Ekirala tuyinza n'okunoonyayo ku nguudo ezitali bize. President Uganda eno yiyo, President Museveni eno Uganda yiyo, gwe wagiteekateeka bw'oti. Yitawo ku biguudo bye eby'ettaka obirambuleko, abasajja bakuyisa ku kkubo wakole wokka. Ebiguudo byeyo bw'oyita eyo e Bukasa baakatandika okukola ndooza St. Road, naye yitako eyo e Bukasa olulabe balukuyiseemu buti bagambe nti President ojja nakufunamu nnyo. Oyiteko eyo bagambe nti omukulu ajja. Oyiteko ku lw'Ennakawuka nga kyekyo. Oyiteko e Busaabala eyo baakolayo biguudo ki ebirala eby'ettaka. Waliwo ekyekasanga kyekyo, kikwatemmukko owulireko eyo. Ojja nakufiiringa ku ggwanga oluusi ojja kukwatibwa ne ku kisa. Omanye nti abantu bwe bati bawangaala. Ate kino ekinyanga kikambwe. Emmotoka ezizo zikubeere mu maaso zikwekubire ku nfuufu ogiwulire. Oyiteko mu mazzi ogambe naye abasajja bakuteekerateekera ekkubo President Museveni nkuloopera, n'oliyitamu nga litukula, n'oliyitamu nga temuli jaamu, n'oliyitamu nga kyekyo. Ssebo bagambye njagala kuyitako e Kabulengwa, njagala kuyitako Kabumbi, njagala kuyitako e Masajja, njagala kuyita ku Gwowonyeggere, e Busaabala, e Salama Road eyo kati bamutandise, naye baali basaana ne bamukuyisaamuko President n'omuwulira. Bw'omuyitamu bw'oti ng'emmotoka ejja ekola bw'eti ne bagikuzzaamu ena n'ogaa ku myaka gye nnyina, olwo mu lukole. Eyo nga nvuddeyo, buli muntu ali wano. Waliwo omuntu yagamba Nurdin, lwaki teweesimbawo?
nga tukulabanga omusajja ali bwati ne bwati ne mugamba munnange bwotyo bondaba naye nze nga Nuruddin okwesimbawo kwantabula abantu abalunzi bye baagala n'ebirina okukolebwa omuntu okusobola okumulonda bizibu ne mugamba nti okwesimbawo okulaba ebibiina by'obufuzi byafuna ba Katonda ba small gods oyina okuwagira Museveni oyina okumuwaana ne bwasobye oyina okubikkako bw'aba asobezza oyina kufuna ngeri gy'owaana nsobi gy'akoze ne tugamba Museveni oyo mubi tuba ziri awo ne zireeta Bobi Wine Kyagulanyi bw'oyogera ku Bobi Wine n'owabula bw'owabula nti n'ekino nga mwakikoze muti ekivaayo mulaba emba mulaba omutwe yavaawa lwaki tova n'ovaawo kakati ebyobufuzi bwe bityo nze ne ŋŋamba anyway ababisobola bikole ki babigendemu nti obeera mu kibiina nga bakuzinisiza ku ntoli bwe siiweeyo kino toteesa towabula naye ate oluusi tugamba nti kati ŋŋende bakwate obwongo bwange mbenga olina kusanga Bobi Wine olina kusanga Museveni olina kusanga Besigye toyina kuwabula toteesa ye bwabiraba oba toyagala tuviire mu kibiina clear yes badde mbyawo n'empitaayita kwe kusanga munnange all the way from Busoga bannaffe abasoga okuva eyiganga awo naliyoko omwaka gwa 2023 bwe mbaseerabidde yali 2023 Kyabazinga yalinayo coronation yagitwala ne tugendayo tukava waali Namungaalo yewa oba okwata ku Kaliro Road ng'ovudde eyiganga kwata ku Kaliro Road actually we wakati woba ogenda e Kaliro so ova yiganga ng'odda waliwo awo obutundu obubeerawo n'ogenda ku kyalo bakiyita Namungaalo Namungaalo is naawe town council ku Saza ground okay kakati ssebo eyiganga naliyo yiganga muntemeretemere yaliwa yiganga abatulaba babuuzaako nesoko babuuzeeko abatulaba ku Nuruddin muli mutya kikulu nnyo okusubscribinga okulaba nga otwagala okutulaba buli atulaba n'oteekako data okola kyamaanyi buli asubscribinga bambi okola kyabuzira nnyo nze Mukisa Richard Stanley ndi engineer Mukisa Richard Stanley ndi engineer w'ebizimbe masanyalaze tukiyita civil and building engineer sobola okugenda mu nguudo sobola okubeera mu bizimbe naye byonna mbikola nva yiganga ombuuziza yiganga mukutemeretemere ebyafaayo bya Busoga twali tweyita JIC that is Jinja Iganga Kamuli JIC yes nga kasita oba okwata ekigambo JIC Busoga aba aweddeyo kati Jinja Iganda Kamuli that is JIC nkutegedde so awo mwiganga bwe muvudde district eziringa 7 kaakati muvuddemu na Mutumba Bugweri Bugiri Luuka Namayingo ne Mayuge ne Iganga yennyini kati bw'ozigatta wonna ziri district 7 bwe mbanga Bugweri ngisomye ziba 7 base gisomye ziba 8 kale kaakati gwoli kuyiganga owaawa ow'Ebugweri owaawa Iganga Kigulu mu ssaza lya Kabaka ery'Ekigulu erya Kyabazinga mu ssaza lya Kyabazinga ery'Ekigulu era Kigulu erimu constituency 2 erimu Kigulu South ne Kigulu North awo Iganga aba aweddeyo kati Iganga ate omulala mulimu municipality so kitegeeza Iganga yasigaza municipal emu nesigaza ne constituency 2 so Iganga ali mu
constituency 3 in total. Yes. Yiganga municipality, Kigulu South ne Kigulu North. Kigulu North. Yes. Bwatyo Yiganga bwatambula. Bwe yasigala. Bizibu ki ebiruma abantu abasoga in general kati ontwale ne mu Yiganga nga in particular. Ebizibu bya Busoga byogamba nti naye abakulembeze baffe ebyaddala tebatukiikiridde. Okuzzaayo emabega Mwami Nuruddin, Busoga yalina ekirime kye bayita pamba. Nga bw'ogenda e Kamuli waliyo Ginale. Bodde e Ruzinga waliyo Ginale. Eyafuuka kati Kaliro district ekyalo bakiyita Bulumba. Bulumba waliwo Ginale za pamba. Ne tubeera n'emmwanyi ezo ze twayitanga kase. Nga buli kitundu kirina Abasoga baalimanga emmwanyi. Baalimanga emmwanyi. Okay. Era okubajja kwonna okwali ng'oyagala ekibajja ekirungi kyavanga mu kitundu kye bayita Nabitende. Nabitende kiriwa? Nabitende kye kitundu ekisembayo ng'oyingira Kaliro. Bayitawo balina emiti mingi emivule. Omuyindi bamuyitanga Banada. Yeeyitanga Banada, ye yaleeta ebyuma ebyo ebyasalanga emiti ne bagitika okuva eyo ne giyingira Kampala. Wano wonna tali atamanyi kaalo ke bayita Banada. Ng'era bw'onaagamba nti mu Kisenyi osangayo ani? Mulimu amawanga amalala naye bamanyi nti Omusoga aliwa mu Kisenyi. Kati bano bonna abakola Entebbe, Kagonde, Bwayiise, baki kitundu bakiyita Banada. Omuyindi oyo yabaliikirizanga okuleeta ebyuma ebisala emiti olyoke gitambule Uganda yonna. Okay. Ekyokubiri, Busoga twali bavubi. Nakyo kyo kituufu. Kubanga Busoga yonna ejjudde ennyanja. Bw'ogenda e Buyende, Bukungu, gwe mwalo eyo nnyanja. Guli Buyende? Buyende district, that is Bukungu. Actually nga nagendako e Buyende nga baavu. Kati bwe twogera Kamuli yali etwala Buyende, yali etwala ne Kaliro district. Naye nze ndowooza Kamuli bagiddize Buyende. Nalaba Buyende ng'ezimba oba yali ezimba Nakitebe nga tebalina we bakitandikira. Kalaga nga bakugamba nti bazuddeyo Newkiriya, bagenze ne bazinga kumpi byalo nga bimeka byonna awo we bazudde Newkiriya. Bwodda Jinja yonna eri ku nnyanja yeetoolodde mazzi. Mulimu bugagga bwereere Abasoga. Bw'ogenda Emigade, that is Mayuge. Mayuge nnyanja. Mayuge nayo nnyanja. That is Buwonda. Bw'oba wali oddeko ekyalo kye bayita Buwonda. Nkiwulira. Kati ennyanja eyo etambula n'eyingira Namayingo. Kati awo Namayingo Mahanga Magatte. Buli ggwanga awo werikola ki? Bw'olisanga baliraanye Busia. Actually bw'ova Namayingo bw'otyo oba oyingira Busia district. N'ojja okoona Bugiri. Jjukira ate awo Bugiri. Liva Mpologoma oba ogiwulira. Liva Mpologoma okugisanga obulungi ogisanga Namutumba. Oba ogenda Tirinyi. Waliyo Liva Mpologoma? Yes. Liva Mpologoma naye nnyanja. Eyo yesalawo wakati wa Palisa and Busoga. River Mpologoma kati etambula bwetyo netambula paka Busia. Waliyo gavumenti yakwata sente nnyingi nnyo netekayo ekyuma ekijjako ennyama y'ebyennyanja. Kyafa kiri eyo. Kiki ekyakita ekyennyanja kyakirya? Gavumenti esobola okuba nga ereeta ekintu n'ekiteeka awantu. Bw'emala okwonoonerawo ssente n'eyali akireese bw'ali amukyalyamu ng'ekyo kifa. Baleeta ekyuma ekikalakata ekisala empuuta nesigala nga fire. Yes. Nakati tekikola. Naye nga ssente zaatukumukera. Ng'era bw'olaba bw'oba ogenda ng'oyingira e Luweero waliwo Abaegypti abaazimba awo ekyuma ky'ennyama kiri kuno. Baazimbayo ekyuma ky'ennyama? Ekyuma ky'ennyama nakyo tekikola. Nazo sente zajja neziteekerwawo. Kati Busoga mainly bwe twali tulima pamba n'emmwanyi, pamba n'avaawo era bijinale bw'otasangamu balundiramu nkoko. Kiki atwala pamba?
ekyatwala Pamba tebamusaako, it was not a priority. Baani abasoga Government tekyali kintu kyakusosowaza nnyo. Mu bintu byeyeetaaga teyakiteeka ku mwanjo. Teyakiteeka nnyo ku mwanjo, ate abasajja bali baaleetanga ensigo nga ziri quality. Ng'ate n'amadagala ge bafuuwisa gaalinganga ku original. Agataliiwo leero. Leero nze ndi mulimi Mami Nurdin, osobola okutwala amadagala ebika n'ebika paka lw'ozuula ekika ekituufu. Naye ng'oguze ebika n'ebika ne weebuuza. Ebimu nga bitta na busi. N'ogana obuuza n'okwebuuza nti akakiiko akalondoola ebiyingira mu ggwanga kaabulirawa. So kati Pamba bw'avaawo n'emmwanyi ne bazitema ne baleeta ebikajjo. Emmwanyi zaatemebwa? Zaatemebwa. Pamba wamulabako ng'asimbibwa? Namulabako ne mukungulako ewa jjajja. Nze gw'olaba ndi mulimi wa bikajjo. Buli musoga yadda mu bikaado. Ndi mulimi wa kirime kye beeta ki? Ekikaado. Era bwe baalimira ebikajjo awo Meta we yatwala wonna. Paka Mayuge kyali kibira. Kyali kibira? Yes, kyali kibira. Yatema butonde bwansi kw'eggamba. Waaliwo obulwadde nga buleetebwa bisukuma, how do we call it, ekiwuka ekireetebwa ensiri, sleeping sickness, obulwadde obwo, sese flies. Ne basengulanga abantu nti kino ekitundu kiri abandoned olw'okuba nga tuzudde nti ebiwuka ebirimu bya bulabe. Edda. Kati abamu bwe baafanga ne babaleka omwo ne bafa. Yali sese flies mwalwala oba chicken pox? No, yali sese fly. Oyo chicken pox wa jjojo. Era waliwo ne Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe nkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 0725375 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Pox wa jjojo. Era waliwo n'ekifo kye baateeka kiri Kawete. Abalwadde abo bwe baabateekanga. Nayo kiri mu Busoga. Kiri mu Busoga. Ebiwuka by'abaluma bafiirako bufiizi. Ne bagamba basengule. Ne bateekawo n'eddwaliro papasire lw'ekyo. Era nange ayogera mwenawonera obulwadde ebiri omutwe ebiguuna. Mweri eddwaliro. Badde manye ebiwuka byakulyako sibyadda. Nedda ssebo bino ebiguuna byakwatanga omutwe gwonna n'otabeera na nviiri. Emitegeere ebiguuna n'ebisente. Yes, ebiguuna n'ebisente. Kati mu bifo mwe twabanga. So kati bwe twagenda nga ffenna tuzze mu bikajjo kubanga kyekyali ekirime. Kati olwa kuba bali bajjawo abantu ekifo ne kisigala nga kiri abandoned for years. Kifuuka ekibira. Kifuuka ekibira. Meta n'atwala ettaka eryo olwaleero Obwakabaka bukomplaininga nti Obwakyabazinga bukomplaininga nti yatwala acres 680 nga buli eka agisasula omutwalo gumu. Era olwaleero asasula busuulu. Yes. Saagala mugire abasoga bagaya mutaya yaligula. No, era ne Katikkiro abadde yakakyogerako ng'alwana okulaba nga boogera ne Musiga Nsimbi ono alinnyise kuki? Ku busuulu bw'asasula. So ebikajjo bino we byajja lwaki batuseera? Investor alina obuyinza bungi. Investor Madivan alina obuyinza bungi. Madivan Meta bebamu. Si bebamu. Madivan ali Busoga. Meta yali e Lugazi. Njagala bakyawule bulungi. Bwe twogera ku Meta tuba twogera Lugazi. Bwe twogera ku Madivan tuba twogera Busoga. Busoga kati waliwo ebyuma bingi. Mayuge gyali, Kaliro gyali ne Kamuli.
naye twogera ku Meta kubanga be bamu. Investor ono yakuwa olukusa investor w'ebikajjo ayina obuyinza 99 ku 100 okusinga omulimu. Ntemera akola atya? Ekisooka olina okutambula gwe n'ogenda owa investor n'omugamba nina ebikajjo, nina ebikaado. Awo yogera mu Lusoga. Yes, nina ebikaado. Yakubuuza olina tani meka? Wakoba oti kale ewaife tulimamu acres. Nti nina eka 10. Nina eka 10 oba ndala. Baida babirambuula okuva ewa investor owa Madivani oba Meta. Nakuwa olukusa oba ebbaluwa eraga nti oli kuleeta ebikaado ewuwe. Akuwa ebbaluwa gye tuyita permit. Kati okkiriziddwa okuleeta ebikajjo ewange. Yalina ne price gyakugula gwe toteesa. Yasalawo nti olwaleero ngenda kugula bwe nti Meta Madivani. Nti gwe tewaliwo nti wali kasooli bamugula 800, onaagula 900, onaagula 1500. Onaakugamba nti tani njigula 7,000. Bwe bibeera ebingi ennyo n'akeera ku makya nti njigula 6,000. Kati ndi wa 6,000. Kati okufuna permit tomala gagifuna omuguza tomala gamuguza. Era eri waliyo ne babulooka nga Nurudini tolimangako bikajjo naye ng'olina permit. Kati nze ate okutwala ebikajjo nga nina kubiwa Nurudini n'abitwala ewa Meta. Yes. Kiri Busoga. Kitokota. Kati bwe bamala waddembe okugamba nti olwaleero bye mbadde ngula bikomyawo. Kati saagala. Mpumoddemu. Ekyokubiri ku kyo yalina minzaani eyiye. Yagamba nti muvuddemu kiro bwe ziti. Tolina w'osobola kupimira bikajjo n'ogamba emmotoka eno bwe njitutte ezitowa bweti. Nti ye kennyini yakeera ku makya n'akugamba ziri ttani 15. Ye Madivani. Nti tolina walala wonna nga bonagamba Nurudini mpaayo kaminzaani ko kewaggula wali mpimemuko kasooli wange wano tewali. Ntwalira kilo zange zino ziri 2. Tewali woolaga. Oyina zipimira wagenda okugula. Ate yapima n'akugamba ndabyemu zino. Yes. Kati ate olukusa olwo lwakuwa bw'akeera ku makya n'agamba nti permit gye nakuwa endeetera ekiro 10 nga gwe oyina 2 oyina kutemako kiro 10 ky'omuwa. Njagala andaba bulungi, antegeere bulungi. Njagala kukizza kubanga guno omukutu gwa ggwanga, gwa nsi yonna. Nti bw'olima kasooli n'ofuna ensawo 10, Nurudini akugamba nti permit gye nkuwadde ekugulako kiro ensawo 5. Ate jjukira tolina walala wonna w'olina kutunda kiro endala ameka? 5. Kati kye baakola kwe kuzimba bu annex oba annex kwe kuzimbayo obuntu bwabwe obulala obutabitabi bw'oba bw'owulira nti Kaliro Sugar, Mayuge Sugar, kyoganawo bwabwe. Nkugambye saagala oteme bigambo bali abagagga bamanyikiddwa. Nkugambye njogera ndi mulimi wa bikajjo ne bw'ogamba nkutwale motoka yange weeri nkutwala n'enkulaga amasamba gange. Mayuge Sugar ya Muyindi. Kaliro Sugar ya Muyindi. Kaliro Sugar gundi Kamuli Sugar ya Muyindi. Mbadde mwe mulimu omusoge yakiyingiramu. Era yenso awo tugenda okudda. Haji Lubega yabikwata muko. Awo we twava nti bamala ne bagamba nti Nurudini katugeze Patrick yakoze wali factory. Agula 8 mu 15,000 ye n'ayongerako 15,000 kubanga ono olwedda abirina. Kati mwena ne mudduka wa Patrick yakubira oli esimu nti ewange wajjudde.
n'agenda ewa Timothy. Timothy naye n'agamba nti muzze nga nsaze guli 7.5. N'oguzaani Timothy. Timothy n'akubira John. Era ogenda okulaba eyiganga emmotoka tamanyi gye ziraga. Ziyisanga nnyo nogiraba eragenda eno ogiragedde eno nogiragedde eno ogiragedde eno. Zijjudde ebikajjo. Kubanga bawulira nti wali bayongeddeko 2,000 we badduka. Kati ekikajjo kino bwe kyatuuka nga kya ttunzi ne kifuna babbulooka. Busoga. Nti Nuruddin alina obukadde bwe 100. Atuula wali ne ssente. N'alaba abo batasobola kugumiikiriza nga motoka zaabwe ziri mu layini. N'abagamba nti oleese ttani mmeka? Nti ttani 10. Kubanga jjukira bano balina obuminzaani buli ku kitundu. N'agamba ttani ya mmeka? Wali nti ya 8,000. Anze nkuwa 7.3. Oveemu tolinda. N'akubalira awo gwe n'oddayo n'ogula ebikajjo ebiki ebirala. Kati abantu bwe baatuuka mu process eyo nga batandise okufuna ssente zibali ku ogenda wali n'ozifuna ne basuula ebikajjo ne bidda ku 3,000. N'ekyo kikendezeza nnyo tekitwalako ku 3. Ati tuli mu kwogerera mu 7, tuli mu kwogera ebikajjo byatuukako ne ku 5,000. Ebikajjo byatuukako ne ku 5. Tani emitwalo egi kati olwaleero ziringa nga 11. Ekikajjo kikulira ssente kikulira mwaka mulamba mwaka gumu oba otema ekikajjo. Ekikajjo ekirungi kya mwaka gumu n'emyezi nga 2. Naye obanga oyanguya myezi 9 myezi 10 ku mwaka oba okola ki? Otunda. Kati abantu ne bawaayo amataka gaabwe abataasobolanga kulima bikajjo nga nzije wa Nuruddin nti mpangisa emyaka 5. Jjukira olw'okuba abantu baavu. Oli ajja nakugamba ngenda kuwa obukadde bumeka? 3 obwawamu. Emyaka emeka? 5. Nze kuwa mukono gumu. N'obalamu ye n'omuwa tokwatanga ku bukadde 3 n'obukwata. Kati jjukira ssente ziggwawo ng'ono akyali ku ttaka lyo. Kati awo nga tolina waakulya, emmere tolina w'olimira. Opangisako ne werekerako. Anti kati oyinza okupangisako naye nga kwoleseewo katono. Kubanga omulembe gwajjanga buli omu agamba ettaka lyatuuka ekiseera ne liggwawo nga 9.5 acre bamuwa ssente. Ekikajjo nga kikutte. Zaakagwirawo. Kati njagala kujjayo mbuuze. Gwolowooza ekikajjo kyandikoleddwa kitya omulimu okifunamu? Ekikajjo kino we mbadde nzija weewano. Pulezidenti bwe yalaba ng'abantu beekubira nnyo enduulu bakaabye nnyo. Ekyalo bakiyita Buwologoma, kiri mu Luwuka district. Ne bagamba ba outgrowers mujje mufune ssente gavumenti ebakolere ki? Ekyuma ekya sukaali. Kati ekyuma kino bwe kyatandika ogamba nti kigenda kubeera ku kyalo kye bayita Buwologoma, abantu ne batandika okwekubamu kiri wala. Abasoga bennyini. Anti kati jjukira abasajja bano baali bagezi. Nuruddin osobola okuntuuza wano nga njogera bituufu. Naye nga bw'onfulumya wali oŋŋamba naye Nuruddin Stanley ky'oyagala okuleeta olowooza onaakifunamu? Kinaatukolera. Kwatayo aka atano. Tutambule. Temulemesa nkulaakulana. Kati bennyini ne batandika okweyuza. Abasoga abo baali mu kyekyo ekibiina. Kati ng'ani akirimu omuyindi yali akirimu basoga beerwananga byabwe. Anti kati Invisible Hand yeekugamba nze nja kuyita abantu 3 njogere nabo mbawe. Omanyi ng'omuntu anaakuyita asooka kulowooza Nuruddin ono olunaku akola ssente mmeka? Ali 5,000. Nagamba okay kale bw'aba ali 5,000 nze bwe nkwata obukadde bwange 10 omukono gumu. Nuruddin kikyasooka okulowoozaako ajjidde ku booda. Kati bwe nkwata obukadde 10 n'enkuwa kiri kye babadde baagala okuteekawo kifa. Kaakati abasoga bagenda batere ekyuma ekyalo bakiyita batya? Buwologoma kiri mu Luwuka district. Era Haji Kirunda Faruku ye nannyini kuserekitinga kitundu ekyo. N'agamba nti kino ekitundu kiri mu ssenta.
Haji Kirundo no wa State House nga agamba nti ekitundu kino kiri mu center kijja kuyamba abasuga abenjawulo actually nga bw'ova Iganga wakubeera kumpi bw'ova Ejjinja wakubeera kumpi bw'ova e Kamuli kikubeera bungi Mayuge ne Kaliro mubeera awo kati bana ba outgrow abennyini batandika okwekubamu ki ebituli abalimi bebaleetedde ekyuma kibayambe ne batandika okugamba ani gw'otwala eyo kati bano kwe kudduka bagambe tukole etteeka ery'ebikajjo ekyuma kyokka tukiteeke wali tukole etteeka nga likwata omulimi ono n'abaako ne bargaining power so ye president yali akkiriza obbawo ekyuma era n'olwaleero luno wakyaliwo okusika enkalu kigenda ku kyalo ki kiringa ekiri mu bbanga kidi eno kidde eno kati bwe kyavaawo ne batandika okugamba nti naye okimanyi lwaki tetukola na tteeka ekyuma kigenda obutatuyamba kati bakola etteeka lino nga ligamba nti naawe omulimi ojja kubeera nga involved mu discussion za price olina kyogere mu Lusoga nti bajja kubanga naawe otwala okwebuuzaako oba okwemulugunya nti price eno gy'otuwa ntono nti Nurdin kasooliwo bwe naabanga mugula 2,000 ojja kujja ng'oŋŋambe nti zompa ntono ompe n'ensonga lwaki ompa 2 kati bano ne batakimanya nti olwedde onaagula ye nannyini factory tojja kumusinza maanyi ye wadde mbogamba kati saagala olwaleero Meta ne Madivan ayina hectares z'ettaka ezisobola 10 hectares zisobola omuli Madivan alambuula ebikajjo na nnyonyi Kakira ekyalo kye bayita Kakira yakiteekamu buli kintu kyonna kirimu amalwaliro kirimu amasomero kirina amasannyalaze agatavaako agava mu bikajjo alina n'amasannyalaze ge g'abadde aguzanga umeme omusajja wa Meta Madivan Meta nga tasaala alina buli kintu kyonna wali alina n'ennyonyi kugamba Meta mu bufuzi yakola akasiike kali awo akafuga era tosobola na kugamba nti ebikajjo asobola okutema omwaka mulamba nga taguze bw'asalawo okubanga agamba nti mumukaluubiriza nnyo asobola okutema ebikajjo mwaka mulamba nga tawumudde wadde n'olunaku olwo kati gwe baagala okuteesa naye kaakati kyembuuza gwolowooza ekyuma kyali kigenda kuyamba ebizibu by'abalimi ekyuma kino okujja kyandibadde kiwa investor okuba mu competition na bano anti olwedde waliwo Kaliro Sugar Mayuga Sugar Kamuli Sugar era competition yagaana okujja anti competition kozi wagaye bano bantu bonna bakolera the same color the same blood meeting bagituulamu ne bagamba bano tubanyigiriza tutya kati njagala okuleeta akantu kano kakulu nnyo abandaba ng'onatta ensi talulimi ng'ensi enaafa sooka kutta lulimi sooka okyogere mu Lusoga bw'aba ng'onayita ensi italulimi kukoba abantu ntoyogera Lusoga kugamba abantu nti Oluganda tolwogera bali abajja boogera lulimi lwabwe bo batabuka luyindi bwe bakugamba nti nno yogera mu Lusoga sirwidi Nurdin bwe tuva wano nga tulina tugenze Bulaaya ne tusanga nanga twogera Luganda kitambula ate era ne kye tuba tukola tusobola okwebuuzaako era ekiganye ffe kati Olusoga lwafa lutya anti kati saawa eno bali bakommunikatinga mu lulimi lwabwe mwe mugaana ffe tuteekeyo ekyolusoga basobole okubanga batweguyaako
nti market yegenda batagire eno bajja kugula abasoga ne bagamba abasoga ne bakoba be tetulikwenda nti ekyuma kino gye kiri gala ino bakikubira mu distance bo abasoga bennyini bakuba nti kati kiri wala nnyo eyo gye bakitadde teki muganda wange abasoga batayini so baviireko so kati ebyo byonna Museveni ye yali akoze ogugwe era yali ayagala nnyo actually that suggestion was part of basoga ne bagamba naye bawutugurowa bakitwala wa president president bamutwalira ekirowoozo engeri kirunda gyali omusoga n'abagamba nti twandibadde tubaayo n'ekiwuma kino ekyabasoga bannansi tusobole okubanga naffe tukompitinga nabo kati jjukira nga ebagamba nti awali omukka awali omuliro tewabula muliro wabaawo abantu be bakozesa nti Nurdin channel eyo n'ogiraba bagiraba bangi naye wabeerawo abagamba tugirwanye tutya esobole okubanga egwa Nurdin asalako nnyo kati bwe bagirwana ne basanga nga bookola nabo bali weak buli kye babagamba bakikkiriza yensonga lwaki ekyuma ekyo nakaakati segwo ogamba nti ekyuma kyandyanguyeeko nkyagalana nnyo era nze niwe mbeera ku lediyo z'ebusoga zonna mbabuuza ensonga y'ekyuma yakomawa ekyuma nkitegedde yes pamba ogambye gavumenti teyamuwa maanyi teyamuwa priority abasoga tebasobola kulimayo ekintu kirala ne bava ku bikaado ekisookerwako ne bava ku bikaado kuba ebikaado tukkiriza nze naawe emasaka teri gye bagenda bitunda ekampala teri yabyagala togamba nti ngenda bitwala emubende olina bitunda awo bwe tugamba tukole alternative anti kati alternative yandibadde ejja oba mulime kamulali naye kati ebikajjo abaana abano basisomye ennyo bafunayo kye bayita kamukamu anti kituufu naye ŋŋamba olaba wano mu Buganda balima emmwanyi ne balima ennyaanya abaana bwe tugamba batasomye naye baatunda nnyo ettaka bagule boodabooda Katikkiro n'avaayo nti boodabooda simbi naye mulime nnyo enki emmwanyi ebitundu abawana bangi nnyo abavubuka kati myaka 28 5 3 balina emmwanyi bweziti ng'abagambye bw'olindako omwaka gumu ogenda tandika okufunanga emitwalo gya 3 omwezi akakadde omwaka gugenda okuggwako ng'ofunye miliyoni 15 eyalima eka 2.3 ontegedde kakati oyamala okutegeera ekyo ne kambeni zijja nga zikola ki ziyitamu bw'ogenda mu Kalungu abantu emmwanyi ziyika buyisi bw'ogenda Masaka kyekimu Mubende Raakaayi n'ebifo ebiki Luweero abasobodde basobodde era mu butasobola bano abataakifaako bw'ayita ku musiri gwa munna agamba ho gundi ali mu ssente baleetayo n'abakuumi kuba ssente zirabibwako nti omusajja bana ekemu n'ekitundu oba 2 neyeyagala ku kyalo abasoga tebalina kyabulimi kirala kibasobola kulima kiri competitive Nurdin ebikajjo biri mu ssente anti biri mu ssente naye tukanyiza nti njagala kugamba nti emmwanyi n'ekikajjo enjawulo eyinza okuba neneko oba ntono kubanga n'ekikajjo bwe kituuka okwata akasente kawamu nti waliwo n'abajja ne bagamba nti tosobola kutunda wa meta nze kankuweeraawo sente awo era ogenda okulaba omuntu nga afunyeyo miliyoni 3 kati eko munaweza jijja musene nga mmeka eka tugibalire miliyoni nga 2.3 eyebikaado weba ekutte nnyo evaamu n'ettaano eka tugibalire tugiweera afule miliyoni mmeka 3 kati jjukira ekintu ekikuwa miliyoni 3 olumu omulundi ogumu kiba kitono okuggyako kati emmwanyi n'ekikaado n'eppamba n'ekoko kati ebusoga baziba kati batandise okulima kooko atandise okuyingira kubanga ne baneiba bange bonna batandise okulima kooko actually kooko ate ekyo kiringa ekirime ekikoze eki
ekizeewo ekisituse lwakuba nti simanyi kiri mu Uganda nti ekintu ekisituka ennyo ate ebbeeyi ekola ki efa mangu ensibu eyo yonna ekintu kiba kingi ku katale anti kati oluusi olumu buli lwe mwagala okukiyingiramu nga namwe mukyeyagaliza buli lwoleeta sitanule yaba ategeerera emmwanyi naye nga si mulimi yagigula nga bwakola ki agula buguzi tafaayo buli lwoleeta ebigimusa ebitakola kiba kimalamu omulimi omuki amaanyi so kati gwe ombuulire jjukira nakubuuza ebizibu ebinyigiriza abasoga yes ekikaado kino kyetooloddeko ebizibu bingi nnyo ebinyigiriza abasoga n'ogamba nti tuye ogamba nti bakkirize babaweyo alternative kyuma nga kyabannansi kyabasoga ekyokubiri kwe kubanga Nurudeen teweesalirawo price kubanga singa okeera ku makyano ŋŋamba nti tani y'ebikajjo tugenda gigula $12,000 n'ogamba lwaki temutugula 15 andi byonna byoyogera kiri kiti yes price osobola okugamba lwaki negwe kenyini waŋŋambye omusajja ayina hectares kati byonna bimala okubaawo I think kyandibadde nti waliwo alternative kyuma ekyandibadde kiyamba naye bw'oŋŋamba nti tuwe 15 bwe ŋŋanda ate nga tolina gy'obissa era omaliriza ogamba kale mpe 13 tugende kubanga tolina plan B okusinga awamu ekintu kino kisaanamu ennono okukiyingiramu nga bwe walaba wano nti Katikkiro wa Buganda yayingira mu kyemmwanyi n'atongoza n'ekintu kye bayita emmwanyi tekola ki terimba n'enkumbi wamu buli kalikyo lweyingira mu kintu n'ekifiiririra kibaamu value kubanga jjukira emmwanyi zino abantu bangi bakola kawa naffe tulina okusomesa abantu nti ebikajjo tebikola sukaali yokka bino emulima bya sukaali ebikajjo bikola ebigimusa fertilizer ono gwe tuyiwako so kati balina okulaba nga kuba tufuneyo factories zijjanga omuntu asobola okulima ebikaado n'abitwala omukozi wa fertilizers ebigimusa kati olosaawa eno kyombuziza kyenziramu tuleeta alternative nti ekikajjo meta akolamu ebintu nga 4 ekisooka akola sukaali akola ekigimusa ekyekika kyonna akola amasannyalaze mu kikaado akolamu malayisensi biringa obiraba bino bibitumeni bifaanana nga bibitumeni ebayiwa ku kolansi nabyo abikola era nawulirako omusoga complaining n'agamba abasajja bano bazibu abayindi akugulako ekikaado ku bbeeyi yokka nga yakulaze kya sukaali bino byonna ebirala ebikivaamu tabikulaga sekikayo kirabika kya bbeeyimu tani ey'emitwalo 2 yandigenze mwana kuba bano abasajja bano abakola walagi ava mu kikajjo ye sukaali gulu kaakati gw'ogamba wandigambye gavumenti ereeteyo abantu abasobola okukola ab'enjawulo nti ono w'amasannyalaze tuguza w'amasannyalaze ono wa biri byogala bya fertilizer tumutwalire bano bakola walagi nabo baabo byonna ye mmeta abikwata lumu n'abizinga nkutegedde point yange nsubira evuddeyo njagala kubuuza baŋŋambye oyagala bwemu ezo ensonga oyinza oziteeka ku floor ya parliament nsobola nnyo yensonga lwaki nvuddeyo ndabye olimu amagezi era mwegalisebwa oliwa ndi ku Kigulu South ojjidde mu Kigulu South Mweganga district abantu ba Kigulu South biki ebibaluma ebintu ebibaluma ebikaado nga tubitalibba nabo balima ebikaado service delivery nabo balima ebikaado ekikaado kiwedde bw'ogenda mu parliament ekyo kyekirowoozo kyo naye njagala okuwaako lwaki navaayo lwaki wasalawo gyeweewo nze ndi product ya UPE essomero lyange lye bayita Nawaningi Primary School lyamala emyaka 15 nga terifuna first grade
15 nga kinnuma nnyo okulaba nga nze ndinginiyo omutendeke va ku bino nti njize ku mwiko nga naye bw'oli munnamawulire omutendeke kuba nkulabye ku TV ez'enjawulo ekyo tukiteeke ku likodi omanyi tulina okusiima omuntu nti Nurudeen munnamawulire oba oyagala oba toyagala yagasoma oba gwe omuwuliriramu emirembe oba is a qualified journalist. So therefore bwe natuuka ne ŋŋamba omusomesa head teacher aliyo bamuyita Kitinyo tuyi Kitinyo ye head teacher w'essomero lyange Kitinyo ne mubuuza ne mugamba abaana bano nammwe abali wano mumpeeyo ensonga lwaki tetufuna first grade ate abasoga mu kugwa ebigezo byo bye banyina munale Kadaga namulabako emyaka oba ebiri magana agamba neera twazzeemu wamwali baakumekamu kusemba Uganda yonna n'obuuza headmaster n'abayimba abaana bano ebikozesebwa tebabirina kyoko tewali kyoko ebyo byonna tujja kubituukako n'aŋŋamba sente eziva mu gavumenti ezijja ntono ez'okukola ezigula utilities z'essomero muti omwana sente ze bamuwa owa UPE buli mutwe zaalowalinga gavumenti yasala ku sente zesasulira abaana so neŋŋamba nti twayita olukiiko luno olw'abazadde tubaagalisise abaana bano okulaba nga batuleeterako kasooli n'ebijanjaalo basobole okulya kasooli n'ebidandaali duuma n'obusente obusa obutonotono okuba akawunga kano yes n'ekirala nti n'abaana bano balaakinga okulabako omuntu eyavaako mu ssomero muno ng'ali bulungi nti Nurudeen gye wasomera bakulaba ku TV abaana bakulaba ku TV bagamba luli badde Nurudeen n'ebyaddala yasomera wano nga tajja so bwe nagendayo nagenda n'ebikozesebwa peeni ne seti olunaku olwo bayita abazadde ne mbagamba ekindeese wano twagala essomero lyaffe lino tufeeyo abaana bano bakeere wano nga ggwe nga nze mwaka kyogwo guno ebibuuzo ebyakafuluma ebya P7 bye nkugamba bino omwaka guno gwedde ne mbagamba ekirala abaana tubawe okulya nagenda okuvaawo nga tusonze kiro 3 ez'akasooli kye nakola ng'omuntu abaagalira nze nagula kiro 2 noyongerako ebibiri ne ŋŋamba kati mwe abasomesa mumbuulire ne mbagamba nti nze olw'okuba omusomesa nja kugula akasawo ka sukaali musobole okunywa buugi alimu ki akasukaali ebyo byange ne ŋŋenda mu baana nensitula emu ku TV gye sijja kwogera naye naawe wagiriko ne mbagamba njagala abaana bano babeeko ku bye balaba ebibasikiriza ne mbateerawo era naye njagala nkutwale okwateko abaana bange boogereko babalageko ne ku channel yaffe eno mugirayikinge basobole okulaba nti abaana beeraba bwe beeraba ne baddamu amaanyi ne ntwala n'abantu abalala b'enjawulo aboogera ba inspiration speakers kugagezaho kusikula mutindo gw'abaana mindset biki ekitundu kikule n'abaana bayite nagenda ebibuuzo okudda nga tulina first grade 8 ezitakopye ati sikutegedde gwegenda ondetere ona wali awo alupe ebibuuzo twakitandika mu taamu ya 2 ne tukitwala mu taamu ey'okusatu era bwe twali mu briefing nze nabagulira ebyokulya nze ne mbagamba nti okulya kwammwe n'ebibuuzo njagala mulye muceere ati sina kitegeera yes oŋŋambye eyo meeting yali ya mwaka guli si guno era naguno eriwo etambula waliwo etambula kati oŋŋambye ebibuuzo bigenda okudda nga tulina aba 8 the best got 7 bambi era omwa byaddala Nawaningi primary school nze kwe nasomera Nawaningi Lusoga Nawaningi waga headmaster yani Kitinyo banna ne tufuna first grade mukaaga olwaleero P7 tulina abaana 17 otwalina abaana 4 mu 5 mu 5 byenjogera ekitundu kyasala abaana bajjaawo
era ku luno we bajja twafuna situi mwezi 3 ng'okyenyigiddemu nga nkyenyigiddemu ne ŋŋambawo kitegeeza okubeera e Kampala ng'ewange tebamanyi nti nasoma ate bandinamu omugaso tekikola. Ensonga ey'okubiri eyandeeta mu bubaka ntwala maama wange kubanga kitange yafa, Katonda amusaasire ebyamusobako, mutwala mu ddwaliro ly'e Nakavule kuba nina okulyogera wane Nansana iganga bwe mbatwala eddwaliro liri Nakavule hospital balira Nakavule hospital ly'eddwaliro erikola district ezo 8 actually ziri 10 ogaje twandise referral hospital ya Iganga. Waliwo ekkubo erigenda lyerimu erigenda e Mbale lyerimu erigenda e Malaba, olina okusala ekkubo okutestinga omusaayi noza results noza ne bakuba akafaananyi nosala nodda osala no main road nensala ogusooka nensala ogwokubiri ŋŋenda okukwata mu sente ze nagenda nazo nga esente zentaddemu wonna okugula amakerenda kukola ki neeyo gye birimbu bakebera wali eddagala n'oligula eri wonderful. Kyenava mbuuza gwe sijja kwogera mannya ne mugamba akativi kaafa nti ye kaafa ki akativi ke kaliwa kasikaani akakulaga embeera gy'obeeramu buno busikaani obusookerwako naŋŋamba kaafa naye keetaaga obukadde nga bumeka nga 3 ne mugamba nkola magezi ki obukutuusaako nagamba olina kgenda ku district nekuwa permission nokolako okakola ne mugamba ekitegeeza sobola kuwa sente nagamba nfe wano tetusobola kikolera accountability kubanga bajja nakutulowooza nti tusabiriza kino oyita mu procurement nogende wadi kaawo ne baŋŋamba ate wano gwe ayogera gwani akagamba ako kakulo gwayogera gwani agamba ŋŋenda okuvaawo akakadde ke nali nnina nga maama wange tukasaasaanyiza muvuze mu mmotoka yange neemuze waka bino byebibuuzo bye neebuuza atalina kakadde agenda kujjanjabwa atya mpulira okusala ekkubo nze akusaze nkyali muvubuka naye omuntu akuliridde mu myaka okusala twera zino bw'agenda twera tukoze tutya ensonga eyasembayo ekkubo erintwala ewange bbi nsaba gureeda okulirima gwe nze kubanga ndi inginiya nkozeeko ne mu institution za gavumenti mpulira bwe bangamba akasente kesijja kwogera ne chairman eyaŋŋamba ne mugamba sente zoŋŋambye zirima almost kilomita namba naye ate nze ndi mukozi munno lwaki ezo z'oyagala kyava ŋŋamba nti bw'oba tosobodde eyakusindise kuliko pakeji ye wali oyagala kenkana kyaka nali njagala kulimamu kye bayita mu kakubo tulina points zetulimamu eziri week nogamba kati kanimeko surface wano kanimeko surface eno just kuziba binnya awataterera bulungi bwe batusaba sente ezo ne mugamba sobola kuwa nagamba nti akusindisa ŋŋambye nteeka omumuteerako muki yeetagako infreeze omulete mwagwe ne mugamba kale bwe navaawo awo chairman we Rosisiri yali alina obukubuko obwalina okulima mu sabu kawunte Gureda yali evaluuka ng'erima ekkubo naŋŋamba nafunye wano Gureda gaye asabayo akasente katono nnyo atulimire sports edo tuziyita sports natusaba ku sente katono nnyo nentandika okuweeyinga mu district yange nempeyinga noone gye nakubidde nampa Gureda ku kasente akatono nemmanya nti bino ebintu okubikola oteekwa okubaako ne taito bw'otaba na taito watoba na taito teri kiyinza kukola ki bwe watuwanga bakubuza ogamba ngani oyogera ngani ne mbagamba ndingini yawe gundi nti eyo beeyo tunaalya beeyo kati derafone ngamba okay kandeko omulimu gwange ngende nkakase bali nti nsobola okukola ki okwesimbawo nenkola egyo emirimu oba okusaka ekyo abantu kye beetaaga constituency ki
Kigulu South owulire ebyo byoyagala okusakira abantu oyagala bange this title ya MP agambye tujje tukole wano kati mu byonna byoyagala okukolera abantu b'Ekigulu birimu ki makubo service delivery yonna ekyusa omuntu wange nti Nurudini nsobola okwogera n'omuvubuka nentamukyamuukiriza na siringi 10 nemuwa obugagga obwensibo ati service delivery gyoyogera ku mubaka si yakoleera ati service delivery gye twogera bw'ogenda n'osaka gye kiri n'okimonitoringa okumonitoringa that is service delivery omubaka oba wenyigiddemu so kati gwe byobuuza obibuuzanga nobody Nudrini wano kye tuliko okola service delivery abantu bayinza okuba nga tebakimanyi naye n'okufa okutuyita wano ne twogera naawe n'otubuuza osobola okugyayo ensonga ali eri okutegeera ekyo oba okola service delivery nkunzika ojidde mu kibiina serina kibiina nsonga ki waliwo NRM FDC NUP DP FUPU n'ebirala ebibiina byonna saagala kintu kizimbibwa ku muntu without tojja kubaawo abantu bangi nnyo abalina ebirowoozo ebizimba naye nga bibulidde lwakubanga ffenna tulina kwogera bwe tuti olina kwogeranga wa NRM olina kwogeranga wa NUP nti waliwo abantu bangi nnyo abagezigezi abalina emitwe nga beetegeerera naye olw'okuba balina kukola kya mukama waabwe bagenda okudda engulu okulowooza kye boogedde nga kikyamu ng'obudde tebukyaliwo andi bituufu naye kati bannayuganda bo baagala bibiina ogenda kikola oti kansembyeyo akagero kano abatulaba mukawulirize bulungi twali tusoma ekibiina kya 6 P6 zaali stream mmeka 2 ey'abagezi n'abo abakwata mpola omusomesa kyava atupiikingayo abantu 10 batali bagezi netutwala mu bano abatali bagezi bulungi bwe yateekako topic ffenna twali tugimanyi abagezi n'abatali afa abagezi naye waliwo omwana bwena twetunuulira kuba tutuuza ku desike za njawulo naye ndaba omwana ng'anyiga eriiso bw'ati neŋŋamba oba naanyiga liiso lyaki n'addamu n'anyiga eryokubiri sigino yandaga nti towanika muki mukono era tetwawanika ffenna omusomesa n'agamba namwe omuvudde mu kuriimu temulina kye mukola era tetwaddamu somesa n'amaliriza okusoma ne tufuluma kyenva mbuuza oli nti lwaki onyize eriiso naŋŋamba singa tuwanisa omukono omusomesa abadde agenda kugamba era abagezi betujja eri be bawanise naŋŋamba ekyokubiri nti abaana bano bandibadde balowoozeza batuleese kubaswaza tuze kubeeragirako tutegeera nnyo mugezi mu primary nga mugezi bw'atyo yes ekyokusatu omusomesa ffenna yatutwala nti topic tetukola ki temugimanya ino gibasomesa ekibuuzo oba kyenjagala ogamba abantu bangi nnyo abagezi abamanyi ekyokukola mu ggwanga muno naye olw'okuba nkozesa lulimi ki nti abo abali yesimaani oba abataagaliza oba abaagala okubeera nga abatabitegeera be bangi beefuddemu nabo tebategeera tebesuula nga tebategeera kati kubanga bwe banaategeera bajja kunyiiza bali so kimu kikola amakulu nti bavaayo ne batandi bagamba Nurdin mwana teeka letuyisiza naye siritegedde olirabyemu nange ndirabye naye ngenza okulaba nga bwe nandiwanise kyayagala nekira nandiwanise omukono era bandigambye era ono ayagala kutuswaza teyategedde bye babadde boogera ayagala kutunula mukamwa otunula principal mukamwa otunula Museveni mukamwa abantu bangi nnyo abamanyi ekyokukola naye olw'okuba abangi kye baagala nebagala tugende n'ekyo nkwagaliza akalulu akalungi sebo neyanziza amanyani nze Mukisa Richard Stanley engineer Mukisa Richard Stanley engineer
kati watandise dde okumobilizinga natandika dde akalulu nkaluddemu omwaka nga gumu n'ekitundu mu Kigulu South naye akamyufu sikaliimu nze era nkalese kasooke byalo ki ebiri Ekigulu mulimu Nawaningi Nawankonge Bwanalira waliyo wengamba Nawaningi mulimu Mawagala mulimu Bunyiiro mulimu Magogo mulimu Bukonko naye nga kikolebwa amagombolola ana that is Nawaningi Nakigo Mbolamaji ne Nakalama ye Kigulu South muyitawo tuuka Ekigulu South of course bw'oyingira semwesi eyo constituency yange Iganga Boys Busoga University nga tonayingira municipal eyebeera constituency yange ate era ne bw'egyetooloola bw'oti ng'ogenda Nakalama wawonnaawo Buseyi that is abasoga bawe nnamba abalonzi bo kuba bajja kunkubira banga omusajja otwamwagadde enamba yange kado ensonga zaffe zituluma eri namba gibaga nti just in case 0772 0772 62 27 69 ekyukamu mu Lusoga neeyo 0772 62 27 69 ye namba enamba naye nakano kakulu kankasembyeyo abatulaba mbasaba baako kyotandika okukola toba mu nsi muno kuyitako nga tolina kyotandise andi gavumenti mbi eno tandika n'ekyo gavumenti gy'oyagala ekusange tandika n'10 tandika n'2,000 tojja kugaggawala nga tokyusiza ndowoozayo Mukama abeere nammwe omukulu abadde mukisa okuva Ekigulu South atubuulidde ensonga nnyingi nnyo manyi omusoga naye gy'oli ewatali musoga kyakulabirako osobola okuva n'obaako kyoyiga abasoga batugamba okuyisanya n'amaanyi kyabazinga lata isefe bafunvuwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.